my mommy Rosette basubye mommy na dance baby ninga makankwatiro konika video basubye mommy. Hope you're doing fine. But now, I can't wait to see you in August. Kulinze mu August. Kuwashe manyira tuddayo ffenna. Kati ebyo boogera be bamanyi ebyo byabwe. Ne banteekako tubiina twabwe. Dino yenzetto ne banteekako kifeesi kyabwe. Mami ebyo boogera nga balowooza basobola otwawula byabwe bibaddire. Era nze kulinze balumu emitwe babalumu ffe tuli fembi sikwesibaako ate tonneesibaako wabula tuli kimu. Temuli ba serious yadde n'akatono bantu mwe muwayiriza muti omwana nti akakabina kagatire mwe wagenza okulanga kana akake kagatirire. Pretty Nicole avude mu mbeera n'ayomba omwana atawuse lwaki muwayiriza oli omuntu ali mu katambi akabina akakeba akagatirira era yatulaza akake nti kanene kalina ku origino sikagatirire ntandikidde mu kuyomba kozi joro twaze kola ki omwana oyo asome ka mwana asome ate nawe tonyiza kale Pretty Nicole avude watu naberanga atandika okwanukula ebibuuzo by'abangi ddala yali mu katambi yali Pretty Nicole bate yali yeye abuye kenyini yeyogeredde naye si musanyufu nabo bonna ba editors abagatagatta obubina obutaali bubwe ne mupatika ku video musobola okujjayo ekifaananyi ky'akabina k'omwana ono. Kale mpitibwa Viki nzagenda maaso n'okubanga nkutuusaako byonna byolaba ne byoli kuwulira bweri nkola yange nkusabye video soko jimpereka like buli likinga video kiyambako information eno netuukako yose kinome yalaba akatambi ngalowooza ka mwana ono ate ng'omwana avuddeyo n'ategeeza akatambi tekaali kakeba akagattirira. So kati likinga video ekyo kiveewo then gwatana tweyungako mbutongole nkusaba mbuwombeefu osubscribinge ku mukutu guno gwe tuyita Viki exclusive awulira osubscribingako ofuna latest information latest updates okuvira ddala buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Jjukira nti amawulire we gaggwirawo ku simu ku computer oba ku tabu wetugakutuusirizaawo kisinziira gadget gy'okola ki gy'okozesa mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Now omwana si musanyufu of recently navaayo ne mbanyonnyola nti waliwo akatambi ntimbu waliwo akatambi akaali kagenda kati mubinzije musaali mu byammwe akaali kagenda maaso n'okusaturatinga ku mitikutu emigatta abantu nga kano kalaga nti eyali mu katambi ako nga bagezaako okutuukiriza akayimba ka gravity omutujju akapya teyali mwana ono Pretty Nicole. So mu kuvaayo kwo okunnyonnyola yesunze nti anytime from now agenda kubeera nga alinye bati agendeko Germany era bw'ati asuubiza omukyalo oli gwe nabagambako mulundi guli amuweerera oba yabadde amuweerera simanyi bakati Nicole yazzeeyo ku ssomero ayinza okuba tayambadde nga bw'abadde. Anyway kaakati Nicole saawa yonna yeesunze kubeera nga agenda Germany. Omukyalo oli gwe nabanyonnyolako abadde alina obuvunaanyizibwa bw'okumuweerera ye Mama Germany yeeyita Mama Germany. So Pretty Nicole ndozo boli awo yali yamuwako kusuubira okubanga abuuka agendeko mu Germany atandika okubanga nayo alivingirayo ko kula mubanga agenda ne yeyagala n'amala nadda n'akwasaganya emisomo gye ate n'agikakala bya bulungi. Now omwana agamba mu kunnyonnyola kwe nti omuntu ali mu katambi si yeye era si musanyufu bagattirira ebifaananyi ne bagattirira bu videos okusobola okujjayo ekifaananyi kye ne size ye na buli kitundu ekimuli ku mubiri okukizimbulukusa okulaba nga kyenkana n'ekikye ekiri ku origino. So agezezzaako okubeera ng'alambulula mu bufunza clarifyinze empewo eri abo bonna abaalaba katambi nga mulowooza nti omwana yeye nze saalaba katambi ndowooza era saagala mubimbuuze nti oba nalaba era mbumbabuulira amazima oba yeye mbwera mbumbabuulira amazima oba alimba. Ekituufu kiri nti ebintu gambo bivudde mu kamwa ke omwana yeewozezzaako. So kati nsaba gwe buli muntu yenna alina akatambi ako ng'omanyi ka mwana ono kasimule mu simu yo oba ku device yo ate n'omuntu omulala yenna akakusaba tokamuwa toyongerayo katambi ate kwongera kulowoozesa balala nti yeye n'okumufuula debate batandika okumudebatingako. So
omwana tumulekere emirembe asome huyo ya registering alina ogenda atula ebibuuzo kati bwe tunaamuteeka ku stress nga ffe mmwe ba social media in-laws omwana mujja kuba mumazeeko emirembe kyova labanga vidiyo eno bino ebigambo byayogedde bibadde bitono kyadde tekinneetaagisa nze nakujja wano kubibannyonnyola naye ndabye ng'oli eyalaba ku katambi akagambibwa okubeera nti kake ng'ate ye abyewakanye si kake weetaaga owulire neku bino ebigambo ebipya ebivudde mu ye ng'agamba akatambi si kake nzijukira omukyala Desire Luzinda bwe yabuuzibwako ku nsonga y'akatambi akakaali katambula jwera olujjukira bwe yayanukula mwaba wangaddeko tokubye nnyo so I think teyakkiririzaawo twalaba bangi nga buli omu ajja agamba esimu bagibbye naye yes esimu ze bazibbye n'ebirala naye akatambi tekabadde anyway bonna tebakkiriza actually I remember yasembayo okubeera nga yakola akatambi k'obuseegu akasaturating ennyo yali Yvonne Nakankaka katambi kendoza bwe ng'oggyeko akatambi ka Desire nvaako sinabyogera y'omu kuba alina obutambi obwasinga okusaturating ennyo ku mikutu emigatta abantu naye yavaayo ng'era omwana ono bwavuddeyo lino eryana Nicole likyali tto lyana bujja ennyera abasajja temuddeyo ne mukuba obufaananyi obutaliyo ono mwana muto student actually na pupil tannaba kubeera student so tannatooka nakubalibwa mu O level akyali awo mu ba pupils so pupils pupil kyekyo tugende tompemuza kaakati ensonga yeeyo neteryakkiririzaawo naye kirunze nzikiririza mbigambo by'omuntu avuddeyo n'akliyaringa air oba n'annyonnyola ekyo ekimuli ku mutima omwana bw'aba avuddeyo n'agamba nti mwafoojinga enviiri ekyenviiri takyogedde naye kati nkudescribingira katambi kuba nze nalabako kozi nasoose nembyegana saakalabako kale nti omuntu sisiroga akamwa kabi kasasiroganga kaakati omuntu bw'aba walaba nti enviiri bazifoojinga ne bafoojinga olususu ne bafoojinga byonna all that was forged ekituufu tutwale ekyono avuddeyo n'atugamba kuba mu butambi bwonna bwe mugamba nti omwana ono yalibanga yeye temwali mu ddoboozi lye ng'ayogera siina kye nalaba naye omwana Nicole tumuwe chance of course tubadde nga tumuwa chances ez'enjawulo gwe okujjukizaamu atamumanyi bulungi nnyo ono omwana y'oli asooka okulabikira mu katambi ng'akubwa emiggo naye era ng'ensonga eyali emukubye emiggo yali yeekuusa ku basajja still kozi ngambye ya kintu kikulu nti omwana omuto yali abbye muka munne so nga muka munne nakwatagana ne banne ne bamuligita emiggo gye tusobola okugamba nti emiggo bante naye amateeka galamula era ne gawa omwana ono obwenkanya kati ensonga endala omwana n'agenda afune sympathy oba ekisa abantu ne batandika okumusaasira nadda ku ssomero gye yafunira n'emuzira kisoyo maama Germany amuweerera oba abadde nga amuweerera simanyi na kati oba akyaweerera ne recently yavaayo maama Germany nga munyiivu ku nsonga z'enneeyisa y'omwana ono okuva lwe yali yava ku ssomero actually yali yaddukayo obuddusi si kuvaayo so n'avaayo abantu nga tannava ku ssomero abantu nga bamukwatirwa ekisa ekyo naye ate ekisa kye n'agenda akitta nga bategedde nti adduse buddusi ku ssomero then okuva ku ssomero n'abeerako awo mawulire ebbanga tonotono eyo ne bivaawo abantu ne bagamba waayi mwana muto tumuwe chance ate ebyakatambi ebyali bigambibwa nti akatambi kake bwagenda okukeera ku makyanga social media omuntu atrendinga namba emu yali Nicole YouTube, Facebook, TikTok and Twitter, especially on Twitter yali asinga trending yali Nicole 3-4 days ago. Akatambi tobuuza kyalimu kyolina okumanya nti buli ekyalimu tekyali kyono kubona avuddeyo n'ayogera kati gwe oyagala kumanya ki ekyalimu akaali kamanyi okutrendingira ennaku nnya akatambi katrendingira ennaku nnya naye ennaku bbiri ezasooka nga katrendinga teri akalabyeko ennaku endala bbiri ne katrendinga nga batandise okukalabako kati ekisinga okubeera ekizibu nti omwana ono akyayina okusoma akyayina ebiseera ebitangaavu byetagwa ate nga biseera ebyo ayinza bifuna nga mmwe abalaba
era mwabadde bateebereza nti yeye mumugjeeko olukongolo oba kale bwe mbanga gwe ku mutima totutte ebigambo bye naye n'otwala n'okomyawo ekisa kye wamulaga ku mulundi guli ng'obanja obwenkanya nti omwana omuto akubiddwa nga totunuulidde na nsonga eyali amukubya nti oba yali nsonga ya kintu kikulu. I think ekyo kikolawo enjawulo. Yeah? So Nicole tumuwe chance, akyali mwana muto, actually Laba Nicole oyo waali inspiring aba Nicoles abalala bangi abali mu generation ye. So whether kyonna kyakola bwadduka ku ssomero alina gwa inspiring okudduka kuki ku ssomero amulabirako. So alina bangi kati abantu abamulabirako ekintu kyonna kasita kijjako mu mawulire batandika okukifuula ekyokulabirako. Ndaba motivational speaker w'amaanyi mu maasawo mu Nicole. Abantu bakyukanga kati bamanyi nagundi oli omulimu gwe yali akola ate ngono omwana tannaba kubikola. Oli omukyala mumyufu bonna buli muntu gwe wetegereza motivational speakers betulina wane Uganda checking backgrounds zaabwe osanga ndiza atakubuza atagambye ani oyo gwogamba nze sina mention ojja kundetere